ekitiibwa ekisinga okubeera ekyebbeeyi kyekitiibwa ekiyitibwa sharaful ilm, omuntu okubeera ng'omanyi bweba ddiini ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'omanyi. Okujja kwammwe kiba kitegeeza nti mululunkanira ekitiibwa ekyo. Kyova olaba omumanya ayitibwa Ibn Abbas alayhi rahmatullah wa radiyallahu anhuma. Ibn Abbas yalina omuyizi we ayitibwa Ikrima. Yalina omuyizi we ayitibwa Ikrima. Ikrima kana min al-mawla, yali omu ku baali bakola batya, abaali bafugibwa. Kakati yali muyizi wa Ibn Abbas okumala akaseera, bwe yamuyigako bingi n'atuuka ku ddaala ng'asobola okubeera mu ntebe ya Ibn Abbas oluvannyuma lw'okuvaawo kwe. Ne Ibn Abbas aba akyali mulamu, jjukira yasomesezanga Makka, n'atuuka n'agamba Ikrima, n'amugaa nti tafaddal, n'amuwa entebe y'okuvvuunula Qur'an. Bwe yatandika okwogera, fanadhara al-Qurashi, abasajja abakuraishi ne batandika okutunula Ikrima, ne bagamba Ibn Abbas, ne bamugamba nti ootya entebe omusajja ng'okakasa nti muddu. Naye yabagamba nti hakadha al-ilm, hakadha al-ilm yujlis al-mamluk ala asirrati al-muluki. Bwe kutyo okumanya bwe kubeera omuntu bw'abanga amanyi eddiini ye, oba abanga alina ekitiibwa ekyokumanya, asobola okutuula mu ntebe y'abakabaka newankubadde ng'ali mu abo abafugibwa.